Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Naam, mukadde waffe akyatutwala mu kitabo kino ekya buku Iqra era nga akutusiza ku peegi ya 3 mu volume esookera ddala. Olwaleero kitabo nga kiggwako insha Allah nga tubuzaayo ddala lusonga emu yokka. Ayagala kukulaga nti waliwo ennyukuta ezaagala okufaanagana ng'abantu bazikonfuzinga. Okitegedde? Kati ogeza nga alifu bw'eba ng'erina fatha twagamba nti togisoma a. Ate ain bw'eba ng'erina fatha twagamba togisoma a. So kati eno a eno a ogirabye a byanjawulo. Bodda wano tuyina ha ng'erina fatha bagisoma ha ate yo hau nebeera ha. Eno ha zaawukana. Jim naam bagisoma ja, eno ja. So zaayi nebeera za. So kati tokonfuzinga ja na za, they are different. Okitegedde? Bodda kuno ku thaau eya fatha ebeera tha ate sin nebeera sa. Eno tha eno sa zaawukana. Then era tha oba gikuwadde ne shin zirina obutunyize bumeka? Busatu. Butuyita nuqaati, buno babuyita nuqaati. Akamu bakayita nuquta obubiri babuyita nuqutatain. Then buno babuyita nuqaati. Bufaanagana naye era nga walawa naliwo engeri yakadabuliwe ku shiine nebeera sha tha sha. Oyegedde? Then nesini yennyini ne shin abantu bazikonfuzinga tebazaawula bamu. Naye ngeno eri sin eno shin nebeera sa sha byawukana. Nawe kityo temukola ki? Temuzitabula insha Allahu taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.